Kyaggwe TV twongera okujjukiza okubanga otunoonyaako genda oteeke mu Kyaggwe TV liking o subscribing o sharing ne banno basobola okubanga ensonga ezo baziraba obaako n'emboozi gy'olabye oba ensonga gy'olabye nga nkulu nnyo beera ng'ogyongerayo ate awo tubeere nga tutambula twongere okubanga tuzimba eggwanga. Nze Richard Ssentaayi muzzukulu w'Eryasafu Nsibuka Nakasongola ku ludda luno nina mwami John Semakula ndowooza ye munnakyaggwe nina mwami Henry Nsubuga simanyi oba oliwe Kyaggwe oliwe Mawokota kale mu birala bye twagala okutunuulira ensonga ez'ebyenjigiriza kitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ebyakamalirizo kyafulumizza ebyo ebyava mu ebyo ebyakolebwa omwaka oguwedde ku ddaala erya siniya ey'omukaaga era okusinziira ku mwami Odong ssaabawandiisi waakyo atulaga nti abayizi abasoba mu mitwalo 11 be beewandiisa okukola ebigezo bino naye kyakusaalirwa nti bonna tebasobola kubanga babituula 10 omusobe be basobola okubanga babituula. Batulaga nti abaana abasoba mu mitwalo 8 bafunye obubonero obubasobozesa okubanga beeyongerayo ku yunivasite n'emitendera emirala n'adengezaako okukola okugeraageranya omwaka gwa 2023 n'omwaka 2022 kandaba nti ate 2022 ebintu byaliko wansi ono wabeerawo okwambuka kubanga ojalaba nti 2022 abayizi abeewandiisa okutuula ebigezo ebyo baali emitwalo 9,889 mu centers 1,969 so ebintu ne bitambulanga we byatambula. Kuno baatulaze nti abayizi baakoledde ddala bulungi nnyo era abayizi abaqualifying okufuna ebbaluwa eza USCE bakola ebitundu 99 ku buli 100. Kino kibeera kitegeeza ki nti abantu bano bava wano abamu bagenda ku zi university abamu bagenda ku matendekero amalala gamange eby'emikono n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Wano we twagala okwebuuliza mwami John ngenda tutandikirawo nti kyamukisa mulungi institutions tuzirina zi universities we ziri eza gavumenti n'ezo ez'obwannannyini so baana bagenda ku mitendera egigenda okubanga giddako. Yes, ng'ojja kugamba nti omwana okubeera alaga nti nasoma university nagimaliriza wakyaliwo obwetaavu oba omuzadde okukwata akasimbi ke akateeke mu mwana agende ku university. Sebo mwami Ssentaayi neyanzeke ku saidi yange njagala nkutegeeze nti omuntu okusoma kukyali kwetaagisa mu ggwanga lino eryaffe erya Uganda nga bw'olira kubanga ne mu nsi ezaakuledda nga Amerika n'endala zonna ezaakuledda okusoma bakyakitwala nga kintu kya muwendo kubanga omuntu asomyeko abawanjawulo mu bintu bingi ne munneeyisa abawanjawulo okusingira ddala ng'asomedde wasomedde nga bafaayo okulaba nti bamuteekamu empisa emwawula ku muntu atakoze eki atasomye. Kale omuntu asomyeko abawanjawulo nze ngenda n'ensinkana abantu abatasomyeko ngera omulaba nti alina akantu kakola ki kabulamu ng'omuntu kati mu ntandikwa ya byonna okusoma kuzimba omuntu n'abanga wanjawulo era kyokulaba siyinza kubayo nenkugamba nti tekiyeetaagisa kusindika baana kugenda kusoma degrees. Omuntu bw'aba asomye n'asoma olukusogena n'olulanga eri abagamba n'osoma social sciences n'osoma swasa biki tezikyalina mugaso. Omuntu bw'aba asomye ng'asomye swasa era ogenda okumulaba ng'avuddeyo ng'amaze ograduating omulaba nti muntu wanjawulo. Omuntu bw'aba asomye n'atuuka mu senior 4 era ogenda okulaba ng'omuntu oyo wanjawulo ne bw'atuuka mu senior 6 ogenda okulaba ng'omuntu oyo ku level kwali nga wanjawulo. Kino kitegeeza nti okusoma kukyali kwa mugaso eri buli muntu yenna mu mawanga ag'enjawulo beeregana agafa agakyakula nga Uganda oba mawanga agaakuledda. Ekirala nti mawanga gano agaffe agakyakula nga Uganda omuntu okufuna omulimu katugambe kubanga ffenna abasinga tulowooza nti ekitwala ku masomero okusoma kwe kusoma tufune emirimu tubeere nga tuli bulungi naye eri omuzadde ku sayidi y'omuzadde bw'obanga olina abaana tugambe nga 5 ba 6 togenda kumanya mwana ki agenda kubaako mukisa. Ffenna tuvudde mu families nnene ez'enjawulo katugambe nga family yange erimu abaana nga 8 naye ogenda okulaba nti mu baana abo 8 bw'obanga obaweeredde mugenda kuvaamu omwana omu oba 2 abagenda okufuna emirimu era sobola okubanga basitula family kati ate gwe bw'oba osazeewo n'ogamba sijja kubaweerera era ogenda kulaba nti ku baana abo bonna bamaliriza nga bakola emirimu egya wansi oba nga batuse mu ggwanga bagenze mu nsi ezo ez'ebweru eza Buwalabu okukuba ekyekyo ekitegeeza ki okutula emigugu okwera airports n'okukola ebintu bifaana bwe bityo. So olwaleero nga bw'obuuziza kya mugaso nnyo okuweerera omwana agenda asome kubanga ekisooka nti omuntu asomye abawanjawulo ku muntu oyo atasomye. Ekirala nti tomanya ani agenda kufuna mulimu ate tomanya ani atagenda kufuna mulimu. Mpozi za kusomoza wakuli kuli wano nti
abazadde abaweerera abaana n'abayizi teriyo muntu avuddeyo kubayamba kubasomesa nti omwana wo yandikoze course ki ku university oba mu institution of higher learning kubanga bw'otwala ekifaananyi ekyawamu ekituufu kiri nti abazadde nnamba esinga balina ekifaananyi kye balina essaawa ya leero n'ekibaviirako n'obutayongerayo baana baabwe okusoma nti ogenda ssoma ogenda kuganyulwamu ki bwenjogedde okuva ku ntandikwa nti asomye abawanjawulo ate tomanya ani agenda kufuna mulimu era twebuuza buvunaanyizibwa bwani okutondawo ekyo omuyizi kyanaaganyulwamu. Kakati ekisooka tutandikire ku ani agenda okuyamba okubuulira omuyizi asoma oba omuzadde nti yandisomye ki ng'azze ku university. Amasomero agasinga obungi agalimu abaana abasoma nga bawa ssente nnyingi ku A-level ne ku O-level bo bakitegedde bajja mu universities ne bagayita ne bagamba mujje tulina careers day. Abasomesa abali ku university oba abakozi abali ku universities ez'enjawulo ne bagenda mu masomero ago ne babuulira omwana ki kyayinza okukola course ki ekyayinza okutunda oba graduate ne nova ku university era ogiyinza gisanga ku university eruwa ey'e Makerere ey'ekyambogo eyagenda ku university bwotyo naye obanga omwana amanye ekyokukola naye abangi kufa abasinga nze namala senior 6 nga nze nesalirawo kye ngenda okukola nga sina na nsonga lwaki nali nkisalawo ne ngamba ngenda kusoma mawulire. Mwami John ekyoyogera ekyo kinaasoboka kitya nga wajja kuyita ekiseera abakulu bave bakugambe nti zino courses zaggwako ekyo kirekawo ekisaawe ky'ebyenjigiriza bukyanga ntandika mawulire wabaddewo okugamba nti amawulire gagenda kusaanawo ekitegeeza nti abamawulire tebagenda kuba na mirimu naye nakati amawulire tugalimu tugakola ffenna wano tuli bamawulire era mwe tukola ki kiŋŋamba nga courses zeetaaga oba nkiyite ku update wabakuzibwa bujja embeera eyo twagirina gyebuvuddeko awo nedda munnange kati ku university kubanga kati ku university nkolayo manye ekigenda mu maaso kosi nyingi wayitawo ebbanga ne bazijjawo nga balaba nti zikyatambula na mutindo ne batekawo kosi empya ekyaliwo kweki ku nsonga eyo yava ku National Council for Higher Education university zajjangawo kosi ate ne zitawandikira National Council for Higher Education okugitegeeza nti eno kosi yavaawo kati National Council ngerowooza nti ezo kosi zikyaliwo ndira kugamba ennaku zaazo ebbanga lyazo lyaggwawo naye nga ate university yazijjawo nebanga tekyakisomesa awali nti communication tetambula bulungi naye nga amazima gali nti university zifaayo okulaba nti zijja ne kosi ezisobola okuba nti zisoma abayizi abazisoma baba nti balina akatale nga bamaze okugraduatinga newankubadde nti courses tezenkanankana nze ndi ku university gye ndaba nga abazadde bajja ne basindika abaana ne bajja bangi ne basoma amateeka nti bajje basoma amateeka abaana babasindika bajje basome medicine obusawo bwe batyo buli muzadde alina kyakola naye ekizibu ekiriwo nti abazadde abo basindika era abaana bambi baba tebamanya awulira buwulizi nti olwaleero yeetunda medicine yeetunda n'asindika omwana ekisooka nga omuzadde tafuddeyo kumanya naye lo yeetunda oba medicine yeetunda oba journalism yeetunda oba business administration yeetunda kakati kirabika kyetaaga gavumenti eveeyo kubanga gavumenti erina okuyamba abantu baayo ffe tuli bantu ba gavumenti eveeyo eteekewo enkola nti Ministry of Education mulimu ekitongole ekitambula nga kigenda kiyamba abazadde n'amasomero okubategeeza nti bannange omwana wo bwe yandimaze senior 6 kikyayinza okukola musindika akole afuuke plamba kubanga olwaliro plamba bw'oba ogenze mu nsi ez'ebwerezo nga Europe ng'oli plamba n'oba nga wafunamu certificate oba diploma sente z'ofuna zisinga n'omuntu yafuna degree oba alina master. Ebiri ebweru ebyo tujuliza kiki ekibikalubiriza okulabikako wano kakati ensi zaffe zikyakula naye nga nazo nze nina plamba ajje akola wano mu Mukono town plamba gwemmanyi naye nga tosobola kumugeraageranya na muntu yafuna atakuba nti alina certificate tosobola kumugeraageranya na muntu alina degree amusingira wala mu nnyingiza kitegeeza nti courses nnyingi omuntu asobola okukola n'abanga afuna akasente nga kalungi naye abazadde balina okumanyisibwa nti kiki osobola okusomesa omwana wo n'abanga afuna obuzibu obulungi gavumenti evaavu negamba nti musomese sciences muve ku arts nga tewali kunoonyereza nakumala kugamba nti okay kati mu sciences course kyefunamu arts course kyekyafuna abazadde ne bajja n'atunda ettaka n'aweerera omwana ku university nga asula $5,000,000 asomero nga naye tamanyi ki lo etambula etya nga n'omuzinyi tamanyi nti lo ekola ki etambula etya kale twetaaga okuyambibwa oba abazadde beetaaga okuyambibwa n'abayizi nga bakyali mu A-level kuyambibwa batya gavumenti eteekawo department mu ministry ne ku universities eziri public zibeere n'eziri private anga muri department evayo ngo muri mugwayo gwagenda ngaekola career guidance mu masomero aga secondary okusingira ddala ng'esomesa abazadde n'abaana okubagamba nti eno kosi yeetunda eno yetatunda bw'osoma kino ofuuka kiri bw'otasoma kino ojja kufaana bw'otyo kijja kutuyamba ng'eggwanga. Webale nnyo Mwami John. Bwana Nsubuga, ojja tunuulira nti buli mwaka ogenda guyitawo omuwendo gw'abayivu gweyongera. Mbadde ngezaako okutunuulira ano nga ndaba nti 2023 abaana baba bayise aba qualifying ogenda waggulu bali ku bitundu 7.3 unlike 2022 we tulina 70%. Kitegeeza nti tweyongera okufuna abayivu.
kigenda tugasa kitya oba kitugasa kyo okubeera n'abantu abayivu nga bangi naye nga tebali productive wano mu ggwanga etuuka n'okulaba nga ate bangi babwire eggwanga ne bagenda. Ensonga eyo lwakuba nkyayagala ogenda kumpa omukisa nziremu ekibuuzo kyo kyewabuziza mwami Semakula nange nfune omukisa ddala kikola amakulu omuzadde okutunda ettaka atwala omwana ku yunivasite tukoleddwa bubi gavumenti naddala bwe tutunuulira ekisaawe eky'ebyenjigiriza. Mwami Semakula ndooza mutuufu ku nsonga eno nti ava mu yunivasite atugambye nti gavumenti eteekewo enteekateeka oba nezi yunivasite zennyini zigiteekewo zibe nga zikka wansi mu masomero. Kyokka ebintu bino gyebiri mu masomero agamu gabikola tekyetaagisa gavumenti erina kulambika nti ensonga eno erina okukolebwa amasomero gamaking sure nti gakikola. Nga bwakugambye nti amasomero agamu gakikola nali ku St Joseph's SS Naggalama nga because ago amasomero gabaddewo emyaka gasomesezza abasawo gasomesezza baloya gasomesezza abo bapulamba gasomesezza abasomesa ate abavuddeyo buli muntu gwasobola okulabira kabamu balina ne ba president abamu kwegamba balina abantu ab'enkizo ab'omugaso omuntu asobola okuddayo n'ayogera n'abayizi ku mutendera ndooza nga n'aba senior 1 weebali kuba bwe mba ndi mu senior 1 ne ntandika senior 1 nga ntegedde nti bwe singa mbeera dokita nga bandaze nti bw'obeera dokita weetaaga oteeka amaanyi mu ssomo lino weetaaga oteeka amaanyi mu ssomo lino bw'obeera looya weetaaga oteeka amaanyi mu ssomo lino emabegako eri ffe ndooza nga tukyali bato tulina obuyimba bwe twayimanga nze njagala kubeera dokita nze njagala kubeera dokita nga mmaze emisomo gyange. Semakula yayimba nze njagala kubeera pilot naye bwe twogerera andooza oyinza okwekanga n'ennyonyi emirundi gyagisembereddeko mitono nnyo mu bulamu bwe okitegeera. Career guidance nebanga ebulamu nti singa amasomero gano gavumenti because amasomero olwaleero gakyakinga ssente empitirivu kyokka tetumanyi ssente ezo empitirivu ze gakyakinga oba zikola naki okitegeera. So okuva ku primary omwana because abasomesa bedda kitegeeza babanga ba muwendo nga balaga omwana nti banange waliyo okubeera dokita omwana anakulanga agamba njagala kubeera dokita. Unfortunately olwokuba twabikolanga wansi mu nursery bw'owagendanga mu primary n'ogenda mu secondary ogenda okutuuka okumaliza secondary eyagamba obwa dokita tokyabijjukira nabbijjukira. So singa twatambuliraawo akati bw'ogenda mu primary ne bakulaga nti bw'okola kino ne kino bw'ogenda mu secondary ate ne kiyitirira so ndooza kyandibadde kituyamba okitegeera. Kyoyogerako ekyo kirina kye kinzijukiza nti ojja kukkiriza oba ogaane omwana bw'amala senior ey'okuna n'agenda joininga HSC kkiriza agaana nti combination abasinga gy'atandise nayo si gyamaliriza nayo wali ku kamalirizo. Ate era nga tulina embeera ekyo kiki kireeta omanyi nti olwaleero tukyalina omuzadde ng'olw'okuba mulamuzi olw'okuba dokita n'agamba omwana we nti bw'onooba tosomye tobadde dokita sigenda nakuweerera newankubadde ng'omwana talina busobozi. Kati omwana n'ateekamu buli kisoboka okulaba ng'afuuka dokita kubanga ayagala asome. Be badokita be tusanga Katonda bw'aba muyamye nga yasoma n'afuuka dokita n'afuna nno n'omulimu because abalala tulina badokita bayitirivu. Olwaleero twalabye emabega kaawo nga olukiiko olufuga abasawo mu Uganda lutudde ne lugamba gavumenti nti munnaffe tulina badokita bayitirivu nnyo abaamala okusoma naye emirimu gibuze. Kyokka ekyennaku ekikaabya amaziga nti mu malwaliro ge tulina ng'ery'emikono bajja kugamba nti ebitundu nga 60 ku 100 abasawo tebabayina ba specialist tebabayina naye ate nga gavumenti yateekawo n'etteeka nti amalwaliro tegakkirizibwa kuwandiika basawo oba abakozi. Mpozi Nsubuga kankuyingiremu katono nnyo ekintu kyenjagala ffenna twebuuze olwaleero mwami Ssentaayi abuuziza agambye nti abasomye beeyongedde obungi namba nene nnyo. Kaakati weebuuze nze Bannama eri wano mu mukono disitulikiti y'e Mukono
weewuuze nti Makerere bwe yali graduating abaana bagraduatinga gye buvuddeko mu Lugombolere ennama mwavaamu bameka abagraduatinga kikulage nti eggwanga likyalina ebbanja ddene nnyo eri abantu abasomye kubanga mu Ggombole yange eyaffe ng'ennama oyinza okusanga temwava mwana n'oku agraduatinze ku level ya degree oyinza okwekanga nga a certain percentage ng'eva mu kitundu oyinza okulaba nga buli agraduate ng'ava Kampala kakati district endala ani agenda okuziweereza oba ozikulaakulanya embeera ndowooza embeera eri mu bitundu ebimu eby'ebyalo n'okuba nti abantu tebamanyi bulungi kigenda mu maaso kiremesa ey'obwavu kiremesa abantu okuweerera abaana okuba nti basobola okubatuusa ku level eyo eya degrees ndowooza bwe buzibu bwe buva n'olaba nti yadde eggwanga lyo ddene bw'ogenda okulaba nti ekabala beevuddeyo omwana omu eggulu n'evaayo omwana omu ojja kulaba abaana 10 nga beeyagala bambadde gowns nti basawo naye nga abaana 10 mu district 12 ez'eggwanga kino kyeba nti abaana abo tebasobola kuba nti bakola ki nti baweereza eggwanga lino lino okutwalizaamu era mwami Nsubuga kyabadde agamba nti naye malwaliro gaffe kati jangu ng'ekatoogo ewaffe ekatoogo gy'enviira ennama eri abasawo abadiguli bameka obeebulika ku ddwaliro lyebulika eri abasawo abali ku level ya diploma bameka nga tebaliyo kikwega nti tukyalina eddibu ddene nga bannayuganda okulaba nti twongera mu maaso okuweerera ate nga bwe tuteekawo embeera kubanga okuweerera tekugenda kuyamba ng'oweeredde omwana nga mwami Nsubuga bw'agambye n'otunda ettaka n'aba ng'agenda kufuna omusaala gwa mitwalo 50 oba akakadde kamu agenda kubeera waatya mwami Nsubuga nti blame tuyinza okugizaayo eri gavumenti to a certain level. I remember President Museveni yali ayogera gyevuddeko ndowooza ku nkomerero y'omwaka ogwedde ng'agamba nti mwabatunuulira emirimu gya gavumenti mitono nnyo ku mirimu gino egya bulijjo n'awa ne figures n'agamba nti abakozi ba gavumenti okutwalizaamu abasasula bali mu mitwalo nga 40 naye ate bw'otunuulira amakolero n'ebirala bitonzeewo emirimu nga emitwalo nga 80 kati gavumenti erina kyetaaga kukola kwongera kutondawo mirimu oba kubanga si buli omuntu anaaweebwa omulimu mu gavumenti ensonga y'amakolero eyo nno nayo naye anti ate nga sinagira na ku byamakolero si buli omuntu ajja kuweebwa omulimu gwa gavumenti ate nga bwe tugenda mu malwaliro teriyo basawo okitegeera ate nga abasawo bakoze press conference ne batugamba nti emirimu tebagifuna wadde amalwaliro makalu n'olwekyo bagenda bweru dokita alina obukugu okujjanjaba ate agenda ebweru alabirira abakadde bamuwa akakadde kamu emitwalo 2 okitegeera ate nga bagenda era bangi bagenze okitegeera kakati justification evaawa eddira muzadde w'omwana olwaleero amaze senior 6 atunde because okuweerera omwana olwaleero olina okutunda akabanja olwaleero tulina amasomero ababaka bavuddeyo ko ne beekalakaasakko ng'essomero lisasula obukadde 4 era tulabye admission receipt says abazadde kubasasulira nga zitambula ng'omwana bamusasulidde obukadde 4 ng'ayingira mu ssomero ng'agenda mu senior 1 okitegeera olina abaana 4 obukadde 32 ogenda kubujjawa naye kati ekyo kigenda kukolebwa kitya nga bw'otunda neno wansi gye tutandikira twandiroozeza nti amasomero gaga gavumenti wakiri wabeerewo free education nga president bw'agamba kakati ate neno waggulu ku universities ojala kati university nga bagamba nti ya gavumenti naye ng'ensimbi ezisasulwayo mpitirivu nga bwogeraganya n'ebiseera ebyayita abatunuulizi b'ensonga bagamba nti the likes of Makerere ebintu byali somehow easier kiki ekiganye katono nnyo kanzijemu Nsubuga oyogere ku kintu ky'okugamba nti omuzadde yandisinziddewa okugamba nti kantunda akataka ng'omwana bw'anaamaliriza agenda ebweru akole obwakadaama naye nga dokita nga n'obwakadaama oluusi tebumwetaaza qualification. Nsubuga okusoma bwe kufaanana okwaffe okwa Uganda n'ensi zikyakula endala okusoma gambo bwe yagambolinge ogambolinga mukama bw'aba yakatadde oli bwe kikwatayo n'otambula kubanga ffenna bwe twali n'oveeyo bingi ebyatundibwa kubanga njukira nti muzeeyi yabangawo n'obute n'abutunda teyalina ttaka lyakutunda naye akabanja kayalina lumwera yakatunda n'akatunda n'atula school fees ne tusoma naye munnange wagendanga okulaba ng'ofunye akalimu si ffenna nti twasoma twafuna emirimu era abamu tebalina mirimu naye ogenda okulaba ng'ate omukumu akoze eki afunye omulimu ng'oyo abeezezzaawo ki famire kale abazadde tebalina kuggwamu bw'abanga kataka koolina tolina okufaayo okulaba
bw'olaba nti otegedde bulungi nnyo nti omwana wange agenda kusoma ki kosi gy'agenda okusoma era etegeeza ki tekumala okukituukako bw'obanga olina akataka oba olina akapikipiki oba olina akagaali katunda omwana agenda asome kubanga tomanya omwana oyo ayinza kubeera ki olw'enkya oba okusoma okwo certificate egenda kumuteeka ki olw'enkya nga bwe nabagambye nti ffenna abali wano kkiriza obagaana buli omu ku level kwe yakoma tusobodde okwebeeza n'okubeezaawo famire zaffe kubanga twasoma ne tutuukaawo. So tugende mu maaso ne gambling system. Ensonga ya gambling system nga tugigendako mukulu Ssentaayi ono atuteekerateekera bye tuwogerako nsaba ndowooza wiiki ejja tukolera omulamwa kubanga nga tukaaba nti abantu batunda ebibanja ne basomesa abaana tulina abakulembeze mu disitulikiti y'e Mukono abalwanye ekisanja kikino kigenda kuggwako nga disitulikiti tukwata obuwumbi obukunukkiriza mu bubiri ne tubuzza mu ggwanika ly'eggwanga lwaki nti tetulina kakiiko kagaba mirimu okitegeera. So bwe tunaabanga omuzadde atunda kibanja okusomesa omwana naye ate omwana ng'amaze okusoma nga disitulikiti weeri ng'avunaanyizibwa ku kutondawo akakiiko akagaba emirimu bakulembeze nga ye ssentebe wa disitulikiti be bakansala ba disitulikiti naye ng'obuvunaanyizibwa obwo tebabukoze kyokka ng'abantu be bamu bagenda kukomawo beesimbewo basabe obululu. Nze ndowooza twetaaga tukube ttooki mu nsonga eyo oba wiiki ejja tulage obunafu tulage enge n'ettima n'effubitizi omukulembeze n'abanga yalondebwa ne yeesigisibwa abantu obuyinza n'ayagala okutuukiriza yo okwekkusanga omuntu nga tafuddeeyo ku bantu bameka abagenda okufiirizibwa ng'obuwumbi obwo bwandibadde buyamba okusasula emisaala gy'abakozi abapya. Abakozi bangi bawummudde mu disitulikiti eno ey'e Mukono abalala bamu bafudde nga twandibadde tubasikiriza abakozi abapya abaana abayitirivu abavudde ku yunivasite naye nga tumazeeko emyaka kati 2 nga disitulikiti y'e Mukono terina district service commission. Amawulire agavaayo ndowooza ssentebe wa disitulikiti eno omulungi ennyo Reverend Peter Bakalwa Mukasa yapondoose tukuyite kupondoka because omukulu yagamba over my dead body njagala amanya ge nateekayo gakole gaba gayisibwa ne bamugamba nedda ne tulaba abakulembeze banne okulina omubaka Betty Nambozi bakireke namugamba Sebo Reverend Bakalwa va mu kutuukiriza ebiruubirirwa byo munamukona afiirwa n'agamba nedda ekyo kikafuwe so lwaliro bwabanga yeefukuludde bana nze ndowooza teri kigambo kirala kitegeeza kupondoka kusinga. Ndowooza mwami Nsubuga kino kitegeeza kukolanga kusalawo ng'obudde bukyali kubanga kino ntwala ekyokulabirako ekya commission engeno pangisibwa okuva ebwekwe ndowooza abantu bazze bakiraajanira e Mukono nga lwaki tetukwata kuba eyo commission epangisibwa naye ezo disadvantage eziri mu ekyo ozimanyi omanyi abantu abagenda okufuna emirimu ng'ab'e Mukono tebagenda kugifuna ng'abeewuyikwe n'ebitundu ebyo abali mu interest z'abali ku service commission y'ewuyikwe be bagenda okuganyulwamu tusigala tufiirwa nga Bannamukono. Nange ngatteko akagambo nga kamu wa bubiri kakati okusobola okutegeera biki bibadde bigenda mu maaso wakati wakakiiko akalina okulonda abakozi ba disitulikiti y'e Mukono ne chairman nani tulina okutandikira wansi. Ekisooka mmwe abantu abalonda abantu lwaki mubalonda era kyekibeerawo ng'abantu abo balonde bakatugambe nti omuntu bw'ajja okugamba nti mpa akalulu okusaba akalulu eyo gy'oli akalulu okamu okusinziira ku bisaanyizo by'alina oba kubanga akulekedde siringi 10 ogenda ogula omunnyo oba kubanga akuwadde ekitole kya sabbuuni bwe bajja eno waggulu ne bakola ebyo bakoze beere nga si birungi then mwe abantu ba bulijjo ffe abantu ba bulijjo abasaba sabbuuni n'omunnyo ne siringi 10 ffe tulina okwenenya kubanga mu mbeera eya leero nzikiriza nnyongero katono nnyo mu mbeera eya leero tewandibadde nsonga lwaki omuntu yandikiriza omuwa siringi 10 oba omunnyo alonde omuntu oba omuwa siringi 5 n'ekirala ekisembayo kye njagala mwami Nsubuga kyakonye kyesagala kubaako nga sikikonyeko kyekyokugamba nti mwami Bakaluba sagala kulimba bukyanga mwami Bakaluba atandika kubeera chairman wa district y'e Mukono mbadde mpulira ebigenda maaso naye
sijja kugamba nti mbadde nfaayo nnyo okula okay bingi byendabye bingi mbadde simuwulira nnyo nga bwe nasuubidde nti bwe nandibadde muwulira nga bw'ali naye si yekka mu abakalu bayekka n'abakulembeze abalala bali mu mukono abali ku leve eza wansi nabo mbadde sibawulira nnyo nga bwe nali mpulira mwami Kagimu ng'akola enguudo za mukono tawuni wano era abakulembeze nga meeya ku levo ya meeya yaggulawo enguudo nnyingi nnyo wano mukono tawuni era ntizimujjukira kulwaki njagala nkubuuze nti bajja kubuuza nga emyaka 5 giweddeko nti omukulembeze wamwe abadde meeya oba abadde chairman w'erusi 5 akoze mulimu ki nga tulina kyoyinza kugamba nti mugenda kumujjukirako ki nga tulina kyoyinza kugamba naye akasembeko abadde ku nsonga eri ey'akakiiko k'abakaluba akalondesa abakozi bakaluba ke yagaana ng'agamba nti yateekayo amaanyi amalala saagala kunenya nnyo Reverend Peter Bakaluba kwekyo ekyaliwo kubanga simanyi lwaki Bakaluba yali agaana akakiiko kali okuba nti tekakola I think it was engeri mata gyeri before court ensonga eyo tujja kugikuba mu ttooki omulundi because ffe tetugenda kugamba nti ono mutuufu ono si mutuufu naye ku lw'essanda olujja yensonga kwe tujja okutandikira tulage ono yakola bw'ati ono yagamba bw'ati bwe kinaaba kyetaagisizza tujja kufunayo n'abakulu okuva ku district oba mu kanso oba wa bajje nabo batuule ku mmeeza eno banyonyole omuntu agoberera Kyaggwe TV ensonga eno n'ekyomukisa omulungi tusuubira ensonga ezo okuggwa wiiki eno mu kooti sooka tusabe ebintu bitambule bulungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mutulaba njagala okulamusaako omukyala Nakasi nanyi mukyala Nakasi abangi bagambye yatunze omwoyo ng'enkoko ebire ensanafu ku nsonga eya service commission abaga nti ate simanyi kyali kisuuliddwa ate okuleetewo ensonga ziri mu kooti actually waliwo n'abagambye nti bagenda kuddukira mu kooti okulembeddwa mwami Odongo ganti ekyayisiddwa mu bukyamu naye obuzibu bwe buli kwe kuba nti abakulembeze betulonda nga bwe twayogedde ku ntandikwa nga twogera ku by'obufuzi nti batono nnyo abafaayo abalumirirwa mukono oba abalumirirwa ebitundu ebyo bakulembera omuntu ajja nga mumulonze ng'ekifo akiddizemu kukola nsimbi so si kuweereza abantu bamulonze awali obuzibu awo kyatulaba tukwebaza awebale nnyo webalire ddala bingi nnyo bikyajja katubeere nga tukolamuko ku nsimbi katono nnyo atubeere nga tukomawo. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buva Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buva Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buva Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence
Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you